Polisi etandise okuyiga nannyini motoka ekika kya Noah agambibwa okuba nga yeyaviiriddeko akabenje akatuze abantu abasobamu 2 ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde. Kigambibwa nti omuvubuka yali avuga emmotoka eno olwamala okukola akabenje mu bitundu bya Kampingisa mu disitulikiti y'Empigi n'assaako Kakokola Tondekanyuma. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga asabye oyo yenna amanya amayitire g'omuvubuka eyali avuga emmotoka ya Noah ennamba UAS 567C eyaviirako akabenjedde kabusa e Kampiringisa ku luguudo lw'e Masaka ku nkomekerero ya Sabbiiti ewedde ategeeze ku poliisi amangu ddala. Omuvubuka anoonyezebwa asuubirwa okuba wakati w'emyaka 19 n'emyaka 25. Twasobodde okufuna ebifaananyi eby'omuvubuka ono yali avuga emmotoka eno ekika kya Noah UAS 567 era ekifaananyi kye kino tugenda kifulumya mu buli ggulire lyonna nti oyo yenna amanyi omuvubuka ono amannya ge wawaabeera ne wawaali kati asobole okutubulira omuvubuka ono wawaali mu kyama tusobole okumukwata tumuvunaane naye nga naye waali sina kumusaba naye tumulagira aveeyo gy'ali asobole okutuuka ku poliisi avunaanibwe okuba nti yaviiriddeko akabenje kano. Okusinziira ku alipoota ya poliisi eyakoleddwa ku kabenje kano, omugoba w'emmotoka anoonyezebwa yali agezaako okuyisa emmotoka ey'ekika kya trailer n'alemererwa oluvannyuma n'ayambalagana ne trailer endala eyavaako ekyana ekyatomera emmotoka endala 4 omwatokomokedde abantu abawerako nga n'abamu banyiga bisago. Emmotoka zaali zitambula mpola nga zeegoberera ng'olaba nti oluseregende lw'emmotoka lwali telukkirizisa driver yenna kujja kutandika kuyisa mmotoka naye olw'empisa embi eziri mu badriver driver ow'emmotoka ey'obuyonjo ekika kya Noah registration number UAS 567C yava mu layini n'agezaako okuyisa emmotoka ezaali ziwerako n'aba nti eno maaso gye yali ajja ate n'asanga trailer lukululana ng'eva e Kampala edda ku luguudo lw'e Masaka nga takyasobola kuyisa takyasobola kudda wabbali nga tewali faasi ogenda okukakkana nga agudde mu trailer ate nayo neewaba emu ku zo negwira taxi ezaali ku side ebbiri ne tuba nti olw'ekisobyo ekyakolebwa ku drive omu abantu abalala 21 ne baba nti baalugenderamu. Enanga agasseeko nti nga bwe bakyanoonyereza ku muvubuka ono batandise dda ne ku muyiggo gwa nannyini mmotoka eyo gwe basuubira okubatuusa ku muvubuka eyali agivuga olunaku olwo. Eggulire lino likusakiddwa Nshuti Peter ku lwa Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.